Abasuubuzi mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala basazeewo okuddukira mu Palamenti beekubira enduulu ku misolo egibali obukiika egibatuusizza n'okwediima amaduuka ne bagaggala. Olwaleero akadiimo k'abasuubuzi kayingidde olunaku olw'okubiri nga amaduuka maggale ng'abasuubuzi bano bawakanya omusolo ogwozebwa ekitongole ekya Uganda Revenue Authority omuli n'ogwo oguli mu nkola eya electronic fiscal receipting era nga guno mu bufunze obwa EFRIS bagamba nti gubanyigiriza nnyo era gutuuse n'okubagoba mu by'obusuubuzi. Omusasi waffe Munnabuddu Sharif Lukenge akedde mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala wakati era katubulira embeera nga bweri. N'okutuusa olunaku olwaleero abamu ku basuubuzi abakolera mu bizimbe bitali bimu mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala bakyeremye okugula amaduuka gaabwe nga bwe gwabadde olunaku olw'eggulo nga nabeekweyavudde bano batandika okwekalakasa okw'emirembe nga baggala amaduuka gaabwe gy'emisolo gye bagamba nti gibatuuse mu bulaga. Abasuubuzi olunaku olw'eggulo bategeezezza nti kaakati bakolerera misolo gyokka tebakyayina nsimbi ze batereka wabula emisolo egibagibwako mu maduuka naye gye gibagibwako nga batikkula emaali yaabwe okuva mu bitundu eby'ennakawa nti bye bibaviiriddeko nabe okuteeka ebikola wansi oba okuggala amaduuka gaabwe. Olunaku olwaleero abakulembeze okuva mu kibiina ekigatta abasuubuzi ekyafuta abakulembeddemu okwekalakaasa kuno batubuulidde nti bwe baviiriddeyo okwekalakaasa ng'ennamusa etuuse ku nnyoge. Nze Regaba Moses, Chairman Katukazana Issues Dealers Association, ate era omwogezi wa FUTA Federation of Uganda's Traders Association nga ffe twawoomyemu omutwe okulaba bassebo ne bannyabo ng'ensonga zino ez'okulaba nti ekibuga kisanyaladde ng'abantu bawummuzza ebikola mu ngeri ey'eddembe kuba poliisi teyafiiriddwayo wadde essasi n'erimu. So bassebo ne bannyabo mu nsonga zino tubanja gavumenti ebintu bino wammanga. Tubabanja okubanga ebintu byaffe ebyakwatibwa ku UR okuviira ddala mu mwezi ogw'e11 nga baga tulina bisasula mu kilogulamu za itemu z'anamu 7 tetujja kusobola kusasula bintu ebyo mu kilogulamu zikiri $3.5 per kilogram. Bassebo ne bannyabo tugenda okunyiga mu container eyo bonyiga calculate eggwera mu $4.45. So tulaba kiri bit expensive ne capital waffe n'aba bamututte nga gavumenti tetujja kusobola kukikola. Tusaba bate ebintu byaffe nga tuyita mu values. Ekirala tusaba bassebo ne bannyabo abachina abatulimu abajjanga ba investor ne bakola amaduuka mpaka ewaffe eri ekyotera tugamba nti badde gye balina okudda badde mu warehouses zaabwe badde mu factories zaabwe batuviire mu maduuka. Ekyo nakyo tukibanja ate tugenda kiremerako nnyo. Bassebo ne bannyabo enkola ya EFRIS bagireetanga yabannamakolero era bwe mbajjukiza nti yalya Shoprite n'erya Tuskys n'erya ezo supermarkets zigemu zonna ezibadde zigudde ze baasooka okuteeka ku system eyo twagenza okwekanga zaalibwa ne zigenda nga tetutegedde kizirya ne tukitegedde nti system eyo yazirya naye bassebo ne bannyabo ffeeno bwe tugamba nti yalya zishaaka ensolo ezo ennene nnyo oba empologoma kati ate ffe obumyu. Wabula wadde nga ebizimbe bikyali ebiggale waliwo ebizimbe eby'omu bye tutuuseeko ng'olunaku olw'eggulo byabadde biggale naye kuno tusanzeeko amaduuka 23 ng'abasuubuzi bagguddewo dda naye bwe balaba ekibinja kya bannaabwe nga kijja olwo nga baddamu baggala amaduuka ago. N'ab'ebyokwerinda mwe bali mu kibuga Kampala nga baduumirwa eggye ly'eggwanga erya UPDF mwe bali balawuna ebizimbe naddala ebyo ebyabadde ebiggale olunaku lw'eggulo nga n'olwaleero ebizimbe ebyo biggale. Abamu ku bakulembeze b'abatembeeyi bagamba nti ennaku gye balabye olunaku lw'eggulo eyoza lumonde naddala abo abasuubula engoye mu maduuka bagamba nti olunaku we lwaggwereddeko nga tebalina nsimbi ze bayingiza era basabye gavumenti eyangwirizeeko ensonga z'abano. Amanya Ismail Mubiru akulembera ekibiina bakiyita Fuba Tukole Workers Vendors Association mu Uganda yonna. Baffe abatembeeyi enkosola gye twakoseddwamu nti ebintu tubigula ku bo era twasobodde kukola lwa nsonga nti bakama baffe abo baba kizibu ekyo kizze ekya EFRIS ate nga ne EFRIS etukwatako lwa nsonga nti buli lwogenda mu dduuka baagala lisiiti oba omugulako naye nga ka lisiiti ako ebiseera ebisinga tubabuwi ssente oli n'akuwa ebintu n'otambula n'ogenda oba olusi n'omugamba mpoliayo nja kuleeta ekawungeezi n'akuwola ebiganye n'omugamba muna kino kyaganye. Kati ensonga eyo twakoseddwa nnyo y'amaanyi era eggwe twayisirira bulungi lwa nsonga eyo nti bakama baffe be batuwola emaali ogendayo ebbanga lyetumaze nga obwesiga edduuka naye n'akwesiga n'akuwola emaali. Ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu masekati ag'ekibuga Kampala.
Omwogezi w'abasuubuzi mu kibiina ekibatwala ekyakasiita Agisa Sekitto ategeezezza CBS nti nga balinde ekiva eri Ministry y'ebyensimbi wamu ne President Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga zaabwe tikabasooke baddukireko mu Paalamenti eyongere okulungamya. Naye ng'ate twakirabirawo era ne tugaa nti nedda abantu kati banoonya ssente za ID balina okuwa fitiri bano be banona ku masomero bagulira engoye n'abaazijjayo ku musolo omuyitirivu balina okutunda kubanga eddiini eyo ebeera n'emikolo ebiri Idul-Adha ne Idul-Fitr. Eggwanga lyonna ddala bagwa wansi w'akasiite n'ebyenjawulo naye tukyalowooza olwaleero tusuubira okugendako mu Paalamenti okulaba nti enteekateeka zino zonna nazo bazimanya naye tulindirira ddala ansa PSXT Permanent Secretary and Secretary the Treasury yatusuubiza n'oweekitiibwa Pulezidenti Museveni ku ndowooza ye ku musolo gwa kiro nsonga y'okuddamu okutandika okujja abagwira mu bubizinesi buno obw'ebyobusuubuzi baddeyo mu makolero tuusa. Ye President w'ekibiina ekitaba abasuubuzi aba bizinensi entonotono ekya Uganda Small Scale Industries Association John Walugembe agambye nti ekitongole ekiwooza kyayanguyiriza okusolooza omusolo mu nkola ya IFRIZ nga tekisoose kusomesa abasuubuzi. Balandlord abasinga bateekwa okusasula VAT ku rent. Kati wala ebagamba VAT wafaali wagombadde musoloza bawagamba nedda tubadde tutumugattako kati bokwe kusala amagezi bongeze rent. Bannannyini bizimbe babagambye nti wala etongezezza omusolo gwa IFRIZ which is wrong. Wala ekoze ensobi okulaba nti ennyonnyodde bantu na kubayambako kuba kati simu ya IFRIZ nyangu yeetaaga omuntu asomye oluusi abantu balina internet bali bateeka okugaba electronic fiscal devices tebazigaba kati lwaki mwangu ogenda mu enforcement tokiraba so eyo nayo nsobi yaabwe nnene. Akeediimo k'abasuubuzi kano kajjidde mu kiseera ng'abaddu ba Allah abayisiraamu bateekateeka entujja eyo okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramanzaani era nga mu mbeera eno akeediimo kano koolekedde okutaataaganya ebikujjuko ebya Idi. Omwogezi w'obusiraamu Kasozi Kibuli Dr. Muhammad Kigundu Musoke asabye wabeewo okukkaanya abayisiraamu basobole okukola ku ssente ku Idi el-Fitri eno. Kale nno kuzze mu kiseera ate ekiriwo nti abasuubuzi we banditundidde nga abantu abaagala ebisiraamu ebya Idi bye baliko okutunda kyandibadde kiyamba abantu ne baba nti abo baweebwa omukisa basobola okugula n'abo abatunda ebyabwe. Twagala okusaba ekitongole ky'emisolo kwataganya ensonga eno mu kisajja kikulu bannyonnyole emisolo gino gikwata kwani ku nsimbi kwaba abalina ensimbi ez'enkana ki sobole okubeera nti abantu bakitegeera n'embeeredde mu nteeko eveewe n'ey'okubeera nti abantu beediima kubanga embeera eneze ejja kukosa kinene. Ebyo nga bikyali awo akeediimo k'abasuubuzi katanduludde ku bigere katandise okufuluma ekibuga Kampala era wawulirira bino nga akeediimo k'abasuubuzi katuuse e Masaka amaduuka mu kibuga Masaka maggale. Omusasi waffe Omusange Kayinja katuwa ebiri e Masaka. Webukeredde olunaku olwaleero ng'abasuubuzi b'omu kibuga Masaka nabo batandise akeediimo kaabwe bagadde amaduuka nga bawakanya omusolo ogubabinikibwa gavumenti. Olunaku lw'eggulo abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekya Masaka City Traders Association Masita batuuzizza olukuŋŋaana lwabwe era mu juno we basaliddewo nti okutandika n'olunaku olwaleero tebagenda kuggulawo maduuka gaabwe nga bawakanya omusolo omunene ogubasoloozebwako gavumenti. Mu lukiiko lw'abasuubuzi b'e Masaka abeegattira mu kibiina kino ekya Masita nga lwabadde lukubizibwa ssentebe w'abasuubuzi b'e Masaka Kyambadde Muyanja Edward basazeewo abatali kwekutulamu nti okutandika n'olunaku lwaleero ku Lwokubiri bagenda kuggalawo amaduuka gaabwe okutuusa nga gavumenti evuddeyo ku misolo naddala ogwa Electronic Fiscal Receipting and Invoicing System IFRIS ogwa mpalisiti yange gwe bagambye nti gugendererwamu kubagoba mu bizinesi. Abasuubuzi balabudde bannaabwe abaneetantala okuggulawo amaduuka mu Masaka nti yonna yonna ekibuga gye kikoma bakkaanyizza balina okuggalawo amaduuka.
Amyuka ssentebe w'abasuubuzi mu kibuga Masaka Kasumba Vincent yeetondedde abasiraamu abeetegekera Idi nti babasonyiwe tebalina kyakukola n'abawa n'amagezi abasobola ebintu babadde balina okubigula olunaku lw'eggulo eby'amaduuka. Ye ssentebe w'abasuubuzi b'omu Masaka Bamasiita Kyambadde Muyanja Edward yagambye nti ng'oggyeko emisolo egibabinikiddwa gavumenti naye ate era waliwo n'ekizibu eky'Abachina n'Abayindi abajja nga bamusigansimbi ne baggyibwako n'omusolo nga bo tebawa musolo ate okutandika okutembeeya ebintu paka mu byalo eyo ate bo gye baali badde basuubuza ebintu bino nga ebintu bye batembeeya bye bimu ate bye bawaguza abasuubuzi kyokka nti gavumenti esirise ebatunuulidde butunuulizi. CBS etuuseeko ku luguudo lwa Hobart Street nga luno lwe lusingako amaduuka agasuubuza gonna nga maggale era omu ku basuubuzi b'omu Masaka mukyala muvuga ggaali ng'ono alina amaduuka agawerako ku street eno agambye nti ng'abasuubuzi gavumenti ebanyigirizza nnyo. Mu ngeri y'emu waliwo n'abali mu kukaaba nga bano be beetissi b'emigugu abatikka n'okutikkula emmotoka nga bano bagambye nti tebamanyi kyakuzzaako era tebamanyi ngeri ki gye bagenda kuyita mu Yiddi. Ssaalongo Tom Sange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Mu bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obuyozaayoza abayisiraamu okumalako ekisiibo obwasomeddwa minisita ow'ebyamawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kaziwekitooke empalabwa si nsanyufu n'engeri ensonga z'abasuubuzi ezikwata ku musolo gye zikwatiddwamu era beene yalambise wabeewo ekikolebwa bafune obwenkanya. Ennaku zino tulaba abantu baffe bangi nga balemereddwa emirimu naddala abasuubuzi olw'emisolo egyekanamye ennyo. Tumanyi nti okuwa omusolo buvunaanyizibwa bwa buli munnansi naye engereka yaagwo n'empuliziganya wakati w'abawi b'omusolo n'abo abagukuŋŋaanya esaana okulongoosebwa. Omusolo gwandibadde guyamba okukulaakulanya embeera zaffe naye ate gugootaanya enkulaakulana y'abantu singa tegukerekebwa bulungi. Twetaaga enkola etaliimu kyekubiira ejjumbisiza abantu baffe okuwa omusolo ate ne beeyagalira mu ebyo ebikoleddwa olw'okuwa omusolo. Obwakabaka bwa Buganda bwafulumizza enteekateeka ez'okujaguza amazaalibwa aga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Mwenda Mutebya II agagenda okukuzibwa ku Lwomukaaga luno nga 13 omwezi ogwakafuumula mpawu. Nnyini ntebe w'olukiiko olutesitesi lw'emikolo egy'amazaalibwa era nga ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'okulambula kw'abeene wamu n'ensonga ez'ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki mu nteekateeka gye yayanjudde mulimu okusabira Maasomogi era nga okusaba kuno kwakulemberwamu ekkanisa y'Abadiventi e Najjanankumbi. Oweekitiibwa Joseph Kawuki yategeezezza nti ku Lwokuna n'Olwokutaano emikutu gy'Obwakabaka egy'ebyamawulire omuli ne laadiyo ya Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga gy'owuliriza kati saako BBS Telefayina gyakuweereza butereevu okwogera kwa Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'ayogera ku bulamu bw'omuteregga. Wajja kukolebwawo puroguramu ku mikutu gy'Obwakabaka gyonna CBS FM ey'obujjajja, Radio CBS Emmanduso ate ne BBS Telefayina eyaffe okuva ng'ennaku z'omwezi 12 n'ennaku z'omwezi nga 13 Katikkiro wa Buganda ayogere ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okuva obuto okutuuka mu kiseera kino era n'obukulembeze bwe era n'abantu ab'enkizo mu Bwakabaka naddala mu lulyo olulangira bajja kuyozaayoza omuteregga okutuuka ku myaka 69. Ebyokwerinda bijja kuba gguluggulu wonna awanaabeera enteekateeka ez'enjawulo omuli ezinaabeera ku kanisa ey'aba Seventh Day, ezinaabeera ku byoto wano ku Buganda Royal ate ne Masaza ne Mugombolola awamu ne mu nteekateeka ez'ebyobulamu. Mu mbeera y'emu amasaza gonna galagiddwa okukulembeza ennyo ebikwata ku bulamu bwa nnyinimu mu kujaguza amazaalibwa ge nga kigenda kukolebwa abavubuka mu Buganda nga nabo basinziira ku byoto ebigenda okukumibwa ku mbuga ez'amasaza era abavubuka baakuluŋŋamizibwa abaami ab'amasaza.
Ekyoto ekikulu kigenda kubeera ku ttendekero ly'Obwakabaka erya Buganda Royal Institute Mengo ku Lwokutaano nga 12 era ng'abantu bakusomesebwa ebikwata ku nnamunswa. Mu ngeri y'emu wategekeddwawo ensiisira ez'okujjanjabiramu abantu ba Beene ku bwereere okwosa enkya ku Lwokuna ku ggombolo ya Ssaabagabo Nsangi mu Busiro nga mujja kubaamu n'okukebera Mukenenya okujjanjaba amaaso n'ebirala. Mu nteekateeka zino era abantu ba Beene bakubiriziddwa okusimba emiti egy'ekijjukizo eky'amazaalibwa ag'Omutanda nga bagenda kuweebwa ennamba y'essimu kwe basindika obutambi obukakasa nti ddala basimbye emiti. Ebyongo bitadde ku mabbali ng'Obuganda buli mu bikujjuko bino eby'okujaguza amazaalibwa aga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Mwenda Mutebi owokubiri ag'emyaka 69 abamu ku bantu abazze baweererwa Omutanda bamweyanzizza nnyo olw'okusiima n'abakwatirako mu lugendo lwabwe olw'okusoma era bangi bafuuse bankizo nga baweereza Obuganda Uganda eyawamu n'ensi yonna. Bano beenyumiriza mu myaka 69 egya Ssemunywa era bagamba nti kibadde gya bibala olw'enteekateeka zaataddewo okukyusa obulamu bw'abantu be. Omuteregga Nantalinya Kateebe ng'ayita mu nsawo ye ya Kabaka Education Fund aweeredde abaana bangi ku mutendera gwa primary, omutendera gwa secondary wamu n'amatendekero aga waggulu okwetooloola amasaza gonna. Omulangira bwowe Francis akulira ebyobulimi mu district ya Rakai agambye nti emyaka gyonna Omutanda abadde mpajiruwaga mu kuwa abantu be essuubi n'agamba nti ye katinga yadde muntu wa buvunaanyizibwa naye yali Kabaka eyamukwatako ku mukono n'asoma. Ssaabasajja Kabaka yankwata ku mukono n'ampeerera emyaka 2 egya siniya ey'okutaano ne siniya ey'omukaaga ku Buddo Secondary School mu mwaka 2001 era nga kino kye kyakyusa obulamu bwange kubanga byali binkaluubiridde olw'embeera ya ssente. Emyaka egy'ebiri nagyeyambisa bulungi nga Ssaabasajja nkutteko awo n'ensoma diguri yange esooka ya agriculture ate kwe nava okwongerako diguri endala naye ng'omusingi gwasimibwa Ssaabasajja Kabaka eyanyamba mu kaseera akaakaali akazibu nnyo. Byonna bye nsobodde okukola mu field mu gavumenti n'ebitongole eby'enjawulo bye mpeerezaamu nga World Vision tebyandisobose singa Ssaabasajja teyankwata ku mukono. Omulangira bwowe Francis agamba nti obulamu bwali bukomye naye Beene bwe yasiima okumuwa sikaala okusoma obulamu ne budda engulu kaakano n'afuuka omuntu w'obuvunaanyizibwa mu nsi. Munnamawulire ow'erinnya Fred Kasaato omuweereza ku Kyabassa agambye nti ebyokusoma kwe byali bikalubye wabula empalabwa n'emukwata ku mukono era ng'eno yali emmanduso ey'enkyukakyuka mu bulamu bwe era Fred Kasaato aweze nti tajja kutiiririra maaso mogi mu kulwanirira n'okutaasa Namulondo. Ndi omu ku bantu Beene bayambyeko mu lugendo lwange luno olw'obulamu obw'oku nsi olw'ensonga nti ndi omu ku bantu abaali balemereddwa era nga sisuubira kweyongera na misomo gyange oluvannyuma lwa senior 6 naye Ssaabasajja Kabaka yasiima ng'ayita mu kitongole kye ky'ebyenjigiriza ekiyambako abaana abawejjere n'ampeerera ate no munnange nasookera na ku mutendera gwa diploma nagisomera ku Buganda Royal Institute naye bwe namaliriza togumira n'esiima n'empeerera ne ku mutendera gwa degree ate era Ssaabasajja Kabaka mu ngeri emu n'asiima mpeereze ku leediyo ye. Kale twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka. Abantu bangi okwetooloola Uganda n'ensi yonna nnyinimu baweeredde ng'abamu banene mu gavumenti eya Uganda abalala baweereza embuga abandi bagenda mitala w'amayanja gye bakolera emirimu gyabwe naye nga bano bonna bakyali bawuliza eri Namulondo era nga beenyumiriza nnyo mu kyabeene okusiima n'abakwata ku mukono. Ministry ey'ebyentambula n'enguudo ekakasizza nti ekitongole kya Uganda eky'ebyenguudo ekya UNURA kirina ebyapa ebyabannansi 8 bye kyatwala okusalako ebitundu ekitongole kino bye kyagula okuyisaako enguudo mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Ministry negambye nti ekwataganye ne Ministry y'ebyettaka okulaba ng'ebyapa bino bisalibwako ebitundu gavumenti byeyagala ng'eyita mu kitongole kino ekya UNURA ebyapa ebyo biddizibwe bannyini byo wakati nga gavumenti ekola butaweera okugatta ekitongole kya UNURA ekizeeyo mu Ministry y'ebyentambula n'enguudo. Ebyapa eby'ekitongole kimaze emyaka egiri eyo mu 10 nga kibirina nga byaggyibwa ku bannansi n'ekigendererwa ekyokusalawo ebitundu UNURA bye yasasula okuyisaako enguudo. Akakiiko ka ssetteesezo wa Uganda akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti ennaku ntono eziyise kakizuula nti UNURA ebyapa ebyabannansi ebyo ekyabiremedde newandibadde nga bannansi bangi bazze balaajanira ekitongole kino okubaddiza ebyapa byabwe.
Omubaka wa Bukomansimbi South mu Parliament ng'era memba kakiiko kano Geoffrey Kayemba Solo agambye nti emyaka mingi egiyise UNRA yatwala ebyapa by'abantu ab'e Bukomansimbi bwe yalinga ezimba oluguudo wabula abantu beekubye ku UNRA ebyapa byabwe ebibawe naye byalemerayo. UNRA yatwala ebyapa by'abantu baffe kuwa 2014 okuva tandikira Kyakatebe awo n'okutambula Kanoni Kawoko Butenga paka Kigungumika paka Kyenkakasa paka Gombo oluguudo ne babisuubiza bizza paka kate bakiyite babizzanga. Abayinu abajja mu komiti ya Kosase ne mbabuuza ekintu kyekimu ne baŋŋamba tubikolako oluvannyuma lw'ebbanga eryo lyonna. Abantu beeraliikirivu bagamba omuntu ayinza okujja enkya n'ebyapa byabwe ng'ettaka lyabwe yalitwala. Kaakano minisita w'ebyentambula n'enguudo Generali Edward Katumba Wamala akakasizza nti UNRA erina ebyapa ebyabannansi 8 era ekola butaweera okulaba nga bibaddizibwa mu kaseera akatali keewala. Ate era gavumenti tennavaawo era ebyapa ebyo tubimanyi, tulina ebyapa 8 bye tulina eby'abantu era katukolagana ne minisitule ya Lands mangu tulabe bwe tusalako obwaffe obw'enguudo ebyapa biddire bannannyini byo. Tuyinza kuwa bbanga kuba nze siri mu Lands kaakati tulinakolagana n'abalands abamanyi process naye nga kyenjagadde okukakasa abantu nti ebyapa tubimanyi UNRA byerina byapa 8. Olwaleero bwe watabaawo kikyuka gavumenti ya Uganda egenda kwanjulira Paalamenti ebbago ly'etteeka erigendereddwamu okukwata ekitongole ekya UNRA okukizaayo mu minisitule ey'ebyentambula n'ebyenguudo ng'abakulu bagamba tibagenderedde kukendeeza ku nsaasaanya. Wabula mu myaka egiyise ebitongole ebyenjawulo bwe byali nga bitondebwawo nga n'ebirala byawulwa okuva ku birala, gavumenti yategeeza nti yalinga ekola ekyo ng'egenderera okutuusa obuweereza ku bannansi awatali kubakaluubiriza. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Tom Senkungu annyonnyola tikikulu omuntu okunywa amazzi agamala buli lunaku. Obungi bw'amazzi bwe bubeera obungi omuntu bw'anywedde buli lunaku kiyamba nnyo omuntu oyo okuba nga afuluma bulungi, tafuna constipation, n'olususu lwe lubeera moist and well hydrated. Olususu lwe lubeera olukalu ennyo olwanguwa okufuna endwadde ng'oluwumu, enkyakya, okuwatikayatika n'endwadde z'ensusu endala zisinga obungi zivaawo na kunywa. Omuntu bw'aba anywedde ekimala olususu terutera kulwalalwala mangu. Kimuyamba omusaayi okubanga si mukwafu nnyo nga guyita mu nsigo. Then omusaayi bwe gubanga gwa si mukwafu nga gwa luzizzi kiyamba nnyo ensigo eno obutafa.